Olukiiko lw'ekitongole kya KCC nga lukubirizibwa sipiika Zaala Luyulika lukedde kuyita abatembeeyi okubaako ebibabuuza wabula nga bano tebakkiriziddwa mu lutuula luno. Mu kuteesa okw'enjawulo bakansala bavumiridde ekikolwa eky'okugobaganya abatembeeyi era ne basalawo tibalina okukolera mu kibuga nga balina kulungamizibwa so si kugobebwa. Tugamba abantu amakubo twagabatera ge balina okutembeezako abawera isinsi bakola ekibuga si kya muntu omu. Abadde bambadde t-shirt eziriko ebigambo nti obutembeeyi si buyeekera bakutte ebipande ebiraga obutali bumativu ku ngeri abatembeeyi gye bakwatibwamu nga n'abamu batuuse n'okukwata amenvu ng'abatembeeyi mu kanso. Katugamba nti abeekobaanya bali mu rackets ezo abali mu kkobaana ebyo byonna eby'okutulugunya abatembeeyi n'okubajjamu ensimbi bakangavvulwe. Bano beekandaze ne bava mu lukiiko nga ne bakkiriza n'abadde akiikiridde executive director omumyuka we David Lwimbazi okwogera n'okugoba RCC wa Kampala Rd obutadda mu nkiiko zaabwe. Bali mu banyigiriza ate babawadde ensonga zaabwe nnyingi nnyo abantu abamu bali ku street basasula nga bakulembeddwamu sipiika Luyulika n'omumyuka we Masaba Nasuru basoose kulwanagana n'abasirikale ku geeti ya KCC ne babasinza amaanyi ne bagiggulawo ne bafuluma ne batandika okutambula bagende okulambula enguudo okuli olwa Aren Road ne Ssebana Kizito oluvanyuma lw'okuyisa ekiteeso nti enguudo zino kwe kuba kukolebwa abatembeeyi. Bano poliisi esoose kubagoberera okutuuka ku posita ku Kampala Rd abamu ne bakwatibwa nga waliwo n'akubiddwa ebyensusso n'atwalibwa ne banne ku CPS. Gavumenti eteeka ensimbi tuzimbe obutale. Bwe tutazimbe butale n'ensonga y'abatembeeyi tejja kuggwa. Naye ne bwe twogerera kati tuli mu budget framework paper ensimbi ez'okuzimba obutale teziweereddwayo. Obula poliisi egaanye okubaako kyeyogera era bannamawulire baganiddwa n'okutuuka ku CPS. Joseph Setimba ne Buyondo William be bakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.